lunaku olwayo tuli live LMTV nga tuwona ku Vigil Mass ya the late Pastor Augustine Iganga tugudde ku majja ag'okuttako kimanyi tegeebaka kabako tukaniza ku LMTV Uganda. Yo, I'm live on LMTV live. You don't know. Yeah, ndi wano maka ga kitaffe oba mugambe mukulu waffe mu bitiibwa byonna omukulu rest in peace Pastor Iga ate era ntwala okunyola oba ntwala okungubaga eri family yonna n'eri Pastor wasigadde wajjotya okutegeera okulaba oba okutegeeragana oba okubeera in touch ne Pastor Augustine. Akweyisa bulungi sijja gamba mu lunaku ki. I think being real, being original najja nensanga nga nina okuba mukwano gwa Pastor Iga kuba musajja mulungi. What happened to be your best moment ng'oli naye? My best moment, I think Pastor Iga sijja kubalimba ebinyuma mujja kubyogerako ampa obulango naye waliwo ssebo n'olunaku lumu yantiisa yampa sente mu bantu yansikirayo sente mu bantu najja kuyimba omanye stage bagizimbira bannaddiini nakubuulira njiri naye okimanyi nze mbadde nsasula okujja okosambasambaawo buli nnaku z'omwezi 31 kabaka ebyaddala. I've been hired every time here. Gakaawo twalabye muyimbi munno kino nkiddamu Ronald Mayinja yafulumiza akayimba n'akakola atya ne bakagala nnyo anti buli hiti bagyagala anti kati tuzze erimu anti buli wokuba oluyimba balina oddwagala buli wokuba oluyimba balina oddwagala so balwagadde simanyi nati mbuuza gwaluwuliriza ate nze mpuliriza nnyimba zinyuma balwagadde olwo kati bate balwagadde olwo tululeke bweba tolumanyi anti kati nze saaluwuliriza tomanyi nze mpuliriza ebintu bingi ebinyuma esaawa eno kati waliwo omuyimbi omupipa bamuyita Osama Soja kati gwe mpuliriza kati nze mpuliriza abayimbi banjawulo kati gwe ndiko newobaani kati sikuwulira Mayinja muyimbi mupya legend Mayinja doesn't exist more. I think so. Simu following. Pastor Senyonga yayogedde bingi. Pastor Senyonga naye kati kamuteke ku gwe mbansosa ku fayiro ya Mayinja kayaba asooka eri emabega. Senyonga I think Basenyonga bangi kati Senyonga omu sirina budde bwe era Senyonga omu mpulidde wano nga boogera wano ebintu nti buli wokeesa manya nti obuwangazi butono ate yanekira nenkiwulirira wano mu bannaddiini nti tojajinga kuba naye bagenda kola kujajinga so Pastor Senyonga already bamujajinze dda naye I wish his judgment is been paid naye toyogeranga ku bosi wange kuba onye ndi mu COVID mbadde njija